Ku bbalaza ya Ssabbiiti eno banka enkulu ey'eggwanga kyategeerekeka nga bwe yali erumbiddwa abazigu abatannaba kutegeerekeka nga bano kigambibwa nti baakulita n'ensimbi n'ebimu ku byuma ebikozesebwa gamba nga kompyuta ssaako n'ebirala. Poliisi wamu n'ebitongole ebikuumaddembe olwafunye amawulire gano kwe kusitukiramu ne bazingako ekizimbe ekimu mu Kampala ekimanyiddwa nga Mutasa Kafeero nga wano we wali amaduuka g'abasuubuzi ab'enjawulo era ng'abantu abasinga we bakakkalabiza emirimu gyabwe nga kiteeberezebwa nti oboolyawo ebyanyagiddwa biri mu kifo kino. Ekizimbe kino mu kikwekweto ekyakoleddwa abakuumaddembe baasobodde okubowa ebintu eby'enjawulo nga bino byakuyambako nga ebizibiti wamu n'abantu ab'enjawulo okugombebwamu obwala. Wano omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano SP Rachel Kawala yakakasizza ekikwekweto kino nga bwe kyakoleddwa n'ekigendererwa ekyekuusa ku bubbi obwakoleddwa ku bbanka y'eggwanga enkulu era n'ategeeza nti abantu 20 be bakakasiddwa nga be bakwatiddwa okuyambako poliisi mu kunoonyereza. I like that. Open the legs. Open the legs. Get it. Open the legs. Open the legs. Get down. Open others. Open the legs. Ku lwa Slow TV, nze Mubiru Morris, Amafeffette.